What is it that you cannot forget in your life? Nina abaana bange basatu benjogerako ku ssaawa eno. Nyina abawala babiri, omulenzi omu, omulenzi ye first born. Taata waabwe tabaweerera. Yafuna emisege, yafuna embwa, yafuna embizi ezitabaagaliza kusoma. What is it that you cannot forget in your life? Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. Amanya gange nze Nakitenda Alima. Pastor najja wano okunsabira ng'olubuto lunnuma nga lulinga olwagala okuzaalibwa essaawa eyo. Nenzija wano nondagula. Wamala okundagula we naddayo ewaka nali neebase nonzijira mu kirooto. We wajja mu kirooto ng'olina ebyambalo eby'abasawo ng'olina oba kyali kyuma mu ngalo nonteekako kuno ku lubuto bw'oti. Nagenda okulaba nga ekintu kinfubutukamu bwe kiti nga kitambula kigenda. Neneekanga zena nembeera nga oba ekiki nentula ku buliri nenkoleza ettaala. Era olwo olunaku seebaka okuva ku olwo kati ndi mutereevu bulungi siwulirangako bulumi bwonna obwaddamu. Olubuto kati omwana mwali munda? Mwali era nagenda omusawo kuba wali unagendayo ku sikaani y'emulago omusawo n'alabamu ekizikiza nga kyekirimu. N'angamba temuli mwana. Ne mugamba yiruno olubuto olugeze bweru temuli mwana. N'agamba temuli pozi mulimu birala nga sikaani eraze kizikiza kyokka. Naye bwe naddayo sikaani n'eraga nga mulimu mwana mulenzi. Taata w'omwana okyali naye? Naye yali agenze nga ndeseewo nga mama nga nzijeeyo kuba yasooka nanzijawo. Bwe yatambula n'akomawo kati okunshimayo mama n'agaana. Mama akuzaala? Your mom? Simulaba. I don't see her. Yafa? Did she die? Anzaalira ddala yafa. Ono ndi ne mama mulala. Oli mama mulala? Ku malalo ga mama wo basimbako eddogo. There's witchcraft on your mother's grave. Era within 4 days. Munaku nnya. Eziise? 4 days ago. Ennaku nnya eziise. 4 days ago. Wafuna ekirooto nga maama wakuyita. You got a dream when your mom was calling you. Naye eryo ddogo lirikola ekyo. That's witchcraft doing that. Lyagala ofe ng'ozaala. He wants you to die in mama omufuna ng'omulaba kuyita. You see her calling you. Yampita. Kuba yali muwanvu nnyo. Bwe nali neebase nga neebase ku buliri n'angamba Nakitende jangu tugende. Yangamba emirundi gyali 5 nga nze nemedde ku buliri bwe nti. Era namala nensimuka nentuula nembuuza maama wange ataliiwo atampita atya. Nenkyebuuzaako ku balala abaana beera tebakitegeera. Waliwo n'eddogo. There's also witchcraft Mukama lyandaga ku bulamu bwo. which the Lord shows me in your nga life. bw'olina kwagala bantu abatategerekeka. You have to get people who are serious. Mu buto bwo myaka 14 In your 15 younghood while you're 15 or byakuleetera gwe ne muganda wo ddala bwe it muzaalibwa caused you mwakola ekikolwa to have ekyomukwano. intercourse with your brother. Era kituufu ky'oyogera. Genda Mukama akusumulule. Can be set free. What is it that you cannot forget in your life? Kyekyabawo. What happened? Olubuto lwajjanga. Sikuwulira. Olubuto lwagenda luzimba. Her stomach swelled. Tambula ku basawo emirundi n'emirundi nga 10 maze emyaka 2. She has gone to many places, but it keeps coming and going. Things move in her stomach like a child. Water comes out of her stomach, and something that cries in her throat like This is a witchcraft. Dino dogo.
jukira olunaku remember a day wafuna okusesema when you wasesema ebintu naye nga tebitegerekeka you threw up things naye nga tomanyi kwe kivudde and you had no idea. Not so. Naliyo Was I there? Katonda ali wano God who is here. buli ekyakuviirako okubonaabona kyonna caused you to suffer. Yesu Omunazaalesi Jesus of Nazareth agenda kyanika mu is going to musana put it out in the open. baakuliisa eddogo It was witchcraft that you ate. naye byonna But all of them ebyakolebwa that was Mukama agenda done, kubiza the gye Lord byali is taking them back. mutabani wa mukulu aliwo Where is your firstborn, your first son? Taliwo yafa. muka mwana waliwo Mukamwana wange yalina omukyala Your daughter-in-law. teyalina. yaleka abaana Teyaleka. Did you have children? No. mwana ki yasigalawo Which child remained? Nina bawala n'omulenzi omu. n'omulenzi omu One girl and a boy. omulenzi alina omukyala Is he married? Omukazi we yagenda. kiki She ekyamutwala went. Simanyi munna. She doesn't know why she went. enkolagana yo n'omukyala oyo yali How etya was that relationship between you and Tukolagana her? bulungi. wangi Twali tukolagana bulungi muka mutabani wange. They had a good kituufu mali relationship. mukolagana bulungi It's true, had a good naye waliwo relationship. ekiseera we yali atuuse ng'akukyaye But time came and she started Okijjukira? hating you. Do you remember? Kijjukira. okijjukira naliyo Was I there? kati alina bye yakola She did something to you. genda mukama You akusumulire can be set free. ki kyolifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? lwaki okaaba Why are you crying? Manya gange nze Christina Nabuline nviidde Kasangati yogerako nnyo nazze wano nga ndi mulwadde She came here when she was sick. ndaba musumba Yiga ng'asabira abantu ku TV She sees Pastor Ga praying for people on TV. nga nnumizibwa ekitundu kino kyonna For a long time, she has been having pain in her lower parts of the body. nenzija wano musumba Yiga nsabire naye nsobole okuwona ng'abalala b'endala baasabira ne bawona She came so Pastor can pray for her as the others he prays when they get healed. ndaba wounds ku bigere ebyo I see ndabye ebiwundu on naye your nga legs. tonnaŋŋamba ekyaleeta ebiwundu ebyo But you haven't told me what caused those wounds. nze kankikubuulire Let me tell you. mwezi gumu bwe guti 1 month like this, wafuna accident ya bodaboda wafuna akabenje from a motorbike. si bwe kiri Not so. bwe kiri pasita kubira yesu A engalo powerful zaama hand clap to Jesus. I was there Naliyo. nedda pasita tewaliyo kituufu pasita oli mukazi munaku nnyo n'awantu wosula You're a abantu be poor bakuyamba woman. Even where I stay, ne people bakuwa just help you ekyokulya. and give you what to eat. walina omusajja wakawukana naye for 6 You had a man, you years separated okumala emyaka 6 egiyise. kituufu Is it true? kituufu pasita byagambye She says it's true whatever the pastor is saying. bampa ekyokulya It's her neighbors that give her food to eat. okutambula afuna bufunyi bizibu bamanyi sitole yeeyo ey'omusajja okukukyawo ne Do they know that bodaboda story of you and that man of a bike? pasita bagimanyi osula wa directinga yo abantu You direct the people to where you stay. pasita ng'okuva omusajja we yankyawamu kyentegeeza kati obeera wa Where do you stay? era mubeera kumpi simubeera wala kyembuuza What the pastor is asking. awantu wosula osula mu zoni ki Where do you stay? nsula mu muzigo nsula Kasanga She stays in a tenement house kasangati kitundu ki Kasangati Kasangati mu katawuni wembeera in the trading center. ku nyumba zaani Whose houses? omukazi bamuyita Dembe A lady called Dembe. dembe kale mwana wa mukama agenda Okay, kukusumulula my child, the Lord is going to ndagira ekiri mulamu and omwo command whatever is in your life okudda ekyo to kyavu go back to wherever it came Right from. now. We're told kiragira okuddayo I command it kiddeyo to go back, kiddeyo to go back, kiddeyo to go back. tekirina kubeeramu It does not have to be in you. amagulu gano agakuluma These legs that are paining njagala you, mukama agaze I want the gyegava Lord to take them to where they came from. In Jesus' name, the Nazarene. ekirala Another thing, mukama okukusumula bulungi for the Lord to set you free completely, genda go ew'omukyala sengaawo to your auntie, your paternal auntie. yafaayo nnyo eri obulamu bwo She used to take care of you. n'akulabirira n'akukuza She took care of you and she brought you up.
naye nyini byakola but even how what she did si bye birungi eri obulamu are not so good to your life. naye naawe ensobi gye wakola But even a mistake you did, Mukama ndaga nga wamwagalira omusajja the Lord shows me you had an affair with her husband, yakunyiigira nnyo and she became very annoyed with you, nakolimira nnyo and she cursed you badly. yensonga lwaki obonaabona That is why you are suffering. okyogerako ki What do you have to say about it? Pastor. wangi Pastor. She accepts. wayagala bawasengaawo Did you have an affair? Samwagala. kiki ekyabaawo What happened? Yali alowooza nti ngenda mwagala. lwaki weegaana That the auntie thought she was having an affair. Why are you denying? Alowooza ngenda wamufunamu n'olubuto You n'olugjamu even had a pregnancy and you aborted it. gansit Genda otuule. kiki olifa What is tuweerabidde it that you cannot forget in your life? tell me about you Mr. Mbuulira ebikwatagana n'omwami Is it Geoffrey gwe bayita Geoffrey. 10 years Emyaka 10 ng'oyawukanye n'omusajja after separating with him. ekikuleese ki What has brought you? Nsumba nyina ekikulukuto. kikulukuto She's bleeding. 10 years Emyaka 10. Geoffrey Godfrey look at that Geoffrey oba Godfrey erinnya bwe liti. Nsumba ye Godfrey. yeah Godfrey Godfrey. 10 years Emyaka 10 oyawukanye naye after your separation. Nsumba nayawukana naye. n'okuzimbira yakuzimbira He had even built for you. era oli mu nnyumba ye And in fact you're in his house. kyenjogera kituufu oba Am I nedda saying the truth or not? Nsumba kituufu era ndirandiroodi. buli ekyakolebwa muzikiza Whatever kyonna was done in darkness, yesu omunazaalesi Jesus of Nazareth akijjayo is revealing it. omusajja okyamwagala Do you still love him or not? Nsumba siwulidde bulungi. wangi Sikiwulidde bulungi. omusajja Do you okyamwagala still love him? Omusajja nkyamwagala. She still loves the man. Naye twali twayawukana emyaka But 10 nagenda na lubuto. They separated 10 years ago and she went with a pregnancy. Nsumba nali ndi awo omusajja wange akolera eyo Juba. The husband worked in Nsumba Juba nagenda okulaba ng'omusajja ankubira essimu. and she realized he was calling her, Nga Mama Flavia. saying, Mama Flavia, Twabonaabona obwedda myaka 10 nga Musumba nze tekindina mu birowoozo. we've suffered a long time, 10 years. I wasn't even thinking about it or expecting it. Nga mbeera eyo wa muganda wange Kajjansi. I was staying at my sister's place in Kajansi. Nanga Mama Flavia. And she told me, Flavia, Nakuzimbira ennyumba e Katooke. I built a house for you in Katoke. Ne mugamba siina ssente I said, I don't have money. Nangamba He said, balamu bo bagenda kukubira essimu. your in-laws are going to call you. Baleete emmotoka otikeko They ebintu. bring a vehicle and they put your belongings. Naye Musumba nkyewunyiza se ekibadde But I've kindeese been shocked. ekyomusajja. That's not what had brought Ate me. Musumba But ate Pastor- ebyo biki? How have you? directi ng'abantu obeera wa kati Direct the people to where you stay. mu nju ya musajja In the man's Mbeera mu house. nju ya musajja naye ekindeese. She's in the man's house, but what has brought her Kino kye is nalwala. yes ekyo kyolese issue of kyewalwala bleeding. Yes. mu abantu mujja wano nga People, you come here ekikuluma kirala while something hurting you. Kyoyagala nsookereko. That's what you want me to begin with. naye ate mukama bandaga The Lord reveals to me. asooka kundaga gye byatandikira First reveals to me how they began. kati ekyo ekikulukuto Now that bleeding, omuntu eyakikola bbaawo someone who did it is your husband. agamba tolifuna musajja mulala Saying you'll yenna never get any other man mu whatsoever bulamu obwo in your life. Banaye Musumba. Era nagambanga nga nze kale abasajja bankwana siri mukazi mubi. She was saying men used to tap her because she's not ugly. Okwegatta naye bwendi. But whenever she's about to join in Wallahi with a ndi man, mukazi musiraamu nga siwakana. she's a Muslim and she's not opposing. Ebintu bimbijirira. Things come ng'ekikulukuto ky'omusajja and she kijja starts bleeding. 7 days Enaku musanvu, kigenda kuba kikaze it will have dried from today okuva n'olwaleero. right now in the name of Jesus Christ be healed Wonyezebwa. genda mukama akusumulule You go to the Lord, set you free. kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? pasita bwe nazaala omusajja ne muwambira ddala kati nze maama enjo gwegamaani yali ambita malaya oli malaya omusajja akunaba mubudaani naye kati namubbira takyagenderayo naddala nze ndi mu kintu wakati oli wakati mu kintu wamubba namubba pasa gwe wansabira nze nali ngenda muvaako noŋŋamba genda atereere nange nali mwagala oli musibu nnyo nawe olusuweti kati nkola ki nange nali mwagala baba mifulukwa maama wamma
era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.